President ayagala abantu be bamusibaleko bodyguard zibe bamugamba ono president temulina kumusisinkana. President yayingira protocols officer. Protocols. Tony ogenze nnyo. Kamuzuminge ebyuma Rebecca yagula bipya. Ogambo jamami akulaba. Oyo omukyala yavudde London najja n'atusalako. Mami akulabye London. Oyo yavudde London be bamu abakyala abawagizi ba Situlago ati mama we amulabye. Yoyo President w'eggwanga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Azemu Misinde omukulembeze twafuna muto. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu musu lero batutadde ku bbali wa kkubo we tugenda okwogerera. Alright, omulungi atugoberera ku mukutu gwa Credible Media UG. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ganja Fadige manya tubebaza okulike nti mutambula naffe na bwekityo tubasaba okusubscribinga okulikinga wamu n'okusharinga content waffe twongera okulike ntambula ffenna wakati mukuba tochi n'okumulungula amawulire ngawe gaba gatambudde okusingira ddala kisaawe kya byabukulembeze kisaawe kya byabufuzi gwanga Uganda ne aspect season na ez'amawulire entertainment bwe kiba kyetaagisa okutunulayo nga tusobola okwefumitiza mu nsonga ezo. Fenga abantu tujja nago ne tugabawa naye ng'olunaku olwaleero tutandise ne vidiyo nga bwe mugirabye ey'Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu President Bobi Wine bw'abadde atalaaga ebitundu eby'obugwanjuba bwa nnyaffe Uganda oba Western Uganda eyo yatandikira bundi bujjo najja ishaka nga bwe tuzze tubaweereza olunaku olwaleero abadde ku butaka bwa Babi Itungo oba mu district yamuwa omukyala First Lady Babi Itungo. So abadde n'obubaka obw'enjawulo bw'abeetikkidde naye ndowooza mulabye omukwano mulabye okuyaayana mulabye okwagala abantu b'entuŋŋamo kwe balaze Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'era beeteefuteefu okureceivinga obubaka oba ettuli obubaka bw'abadde abeetikkidde. So basobodde okutuuka ku venue n'abawa oba oliawo messages gy'abadde ateeseteese okubawa n'abagamba beefumiitirizeeko nnyo ku ebyo ebigambo by'abagambye bwe baba nga baakulabika nti
batwala eggwanga lyaffe mu maaso then n'okwetagguluzaako obukulembeze obw'omusibira mu bbwa nga ye bwamuyise mu bigambo bye oba obukulembeze obwanakyemalira nga Bobi Wine bwazze abuyita then n'abo abakkiririza mu bigambo ba mu ideologies ze. So oluvannyuma lwa byonna afundikidde agenda wali ku radio station era mu Ntungamo wayogereddeko n'abantu ba Western Uganda awo n'abawoleza obubaka obw'enjawulo era nga bwankyukakyuka aba batasobodde kulabika nti ate batuuka ku venue gy'abadde nayo olunaku olwaleero wali. So gwe omukwano liri essanyu lye bamulaze naye ng'olunaku olwaleero ekituleese nsonga ezitambula oba amawulire agabungeesebwa ku Weekitiibwa Right Honourable Leader of Opposition Joel Ssenyonyi nsonga mbu yali enguzi ya ssente ziwerera ddala akawumbi kamu obukadde 1.7 billion. So amawulire gano gatambula nnyo ku social media kuno naye nga bw'otunira abasinga okulabika nti bagatambuza n'okugasaasaanya ba propagandists oba ba blogger betumanyi nga NRM basinga okulabika nti bakipikamu n'okiwa baking powder kyongera ate okulabika nti kizimbulukuka naye nga Joel Ssenyonyi ono tumulabye nga yabadde asinga okusitula eddoboozi oba okurayizinga eddoboozi ze n'okulwanyisa okuuka ejjembe ensonga zino ez'enguzi mu parliament and outside the parliament. Era Oweekitiibwa Joel Ssenyonyi buli waba agenze ku mikolo egy'enjawulo Radiant TV shows ekigambo nguzi abadde akisimbako nnyo essira okukivumirira ne sekuvumirira yenna. Abantu beebuuza oba abantu abadigesting ensonga oba abantu abamulungula ensonga abali nyoto beebuuza lwaki mu kaseera kano amaloboozi agasiba Ssenyonyi ku buli bw'enguzi we gasitukidde wakati mu kuba nti President Museveni naye ali mu kaweefube wa kulwanyisa nguzi mu bigambo bye si mu bikolwa bye mu nkwate bulungi ate nga ne Joel Ssenyonyi ye cause yemu gy'aliko yakulabika nti bakola ki balwanyisa enguzi. Kati abantu beebuuza lwaki ba propagandists ne ba blogger NRM ate be basinga okipikamu. So mu mbeera ezifaananako bwe zityo Joel Ssenyonyi azze avumirira enguzi buli wabadde nga afuna chance okufuna akamansukiro oba akazindaalo okwogerako eri audiences ez'enjawulo era mujjukire nti n'omu era kubagezezaako okulabika nti bawanika omukono era n'okusitula eddoboozi mu kulwanyisa enguzi Oweekitiibwa Honourable Theodore Ssekikubo era naye wiiki ewedde twalaba abantu nga bagamba bava mu lw'emiyaga constituency gy'atwala nga bazze n'ebipande awo ku parliament abakyala akuliko n'ono omwami yakunamira eggwanga kyuma kya Yesu ng'abakulembedde omanyi baamu obwala this side zeeyo ne bajja ku parliament ne bayitawo bulungi nnyo nga teri abakubye ku mukono paka munda nga bagamba Theodore Ssekikubo agezaako okulabika nti atunyigiriza atugoba ku mataka atuyisa bubi mu kaseera nga Ssekikubo jjukira nti yaleeta initiative oba enteekateeka ey'okujja obwesige mu bakamishona abaagabana essente ziri akawumbi akamu obukadde 700 jjukira nti era kebalumiriza ne Ssenyonyi okuba nti yakola ki baakamuwanga enguzi nga ne Mathias Mpuugu mu yakola ki mu yalabikira. So n'aleeta oba oli awo enteekateeka ey'okubajjamu obwesige ng'era emikono aginoonyereza ebbanga zikyabuze nga n'abamu ku b'ekibiina ki National Unity Platform baaganye okusayininga era ndowooza twalabye gundi omubaka atwala Makindye West Alan Sewanyana ng'abantu be mu constituency bagezaako okulabika nti bamugugumbula baamuganye okwogera ku mukolo baamugamba tewasayininga Theodore Ssekikubo yaleeta enteekateeka ey'okulabika nti tujja obwesige mu bantu abo balya ensimbi y'omusolo mu bumenyi bw'amateeka tewateekako mukono tojja kwogera era teyayogedde okitegeera n'agezaako awo okulabika nti abakkakkanya nga wa abantu bakaawo okukira omususa. So Theodore Ssekikubo y'omu ku babadde basitudde amaloboozi n'obuteerya ntama ku nsonga z'obuli bw'enguzi naye era naye twamulabyeko nga wazeeyo abantu abamulumiriza okuba nti abatulugunya abagoba ku mataka mu mbeera ezifaananako bwe zityo. So mu kaseera kano bwe tulaba nga abantu beesowoddeyo okulabika nti balumiriza nga nno abakuliddemu ye blogger Dini Lubowa Sava azze akola blackmail ku bantu ab'enjawulo
ba businessman ba abamasomero nga atatana ebifaananyi by'abantu ab'enjawulo oba luyawo ng'alina baakolera ng'akolerera mugaati. So na Dini Lubowa Sava yavuddeyo ng'era yalumiriza ng'akakasa bulungi nnyo nti alina obujulizi nti Joel Ssenyonyi yafuna ssente zino akawumbi akamu mu bukadde 7. Naye wakati mu kuba nti gavumenti eri mu kaweefube wa kulwanyisa nguzi buli ake na bulabbayi, ani yawadde Joel Ssenyonyi enguzi eno? Ekyo nakyo kibuuzo, kuba Joel Ssenyonyi leader of opposition. Ate enguzi tubadde tugirabanga emaamidde nnyo mu parliament awo, ate ng'abantu abamu be balumiriza abali enguzi banene mu gavumenti. Kakati gavumenti bw'ebanga eri mu kaweefube wa kulwanyisa nguzi, enani yagiwadde Ssenyonyi? Ye ekigendererwa ky'okugimuwa kale kyabadde ki bw'abanga yagiridde? So eddoboozi lya Mwami Museveni lyasitula nti tugenda kulwanyisa obuli bw'enguzi okufaako obufi. Ababadde basitula amaloboozi ku ludda oluvuganya gavumenti oba oliawo President Museveni abo yandibadde atambula nabo mu bikolwa ne mu bigambo, sawa zino be bali mu kulumiriza nti bali banguzi. So kakati awo tuddayo gwe eri omunayuganda alaba ensonga zino, awo naawe olina okuleeteramu omutwe gwo nga guli independent, endowooza eri independent eyeetengeredde, naawe otandika okutunuulira ensonga zino nga bwe zitambula, ozisengejje, then ofune result eyiyo ng'omuntu. Bano abakulembeze n'abantu ab'enjawulo abakuba propaganda, gwe bw'otwala bye batutte nga gwe tosoose kusengejja, kitegeeza bakutegeeredde. Ebintu byonna ebizze byogerwa wano mu Uganda nga byogerwa oba oliawo abakulembeze ku ludda oluvuganya gavumenti, gwe naawe kennyini munnansi byefumiitirizeeko. Bwe biba bikyamu otegeere nti bano abatambuza bintu byabwe, beenoonyeza byabwe. N'oli bw'akeera ku makya n'ayogera ku buli bw'enguzi nga parliamenti abagirimu okuvira ddala ku bakozi ba MP ba minisita beerumiriza enkya n'eggulo obuli bw'enguzi. Kakati abakulira oludda oluvuganya gavumenti bw'obavaayo ne boogera ku ezo ensonga ng'eroga nti beenoonyeza byabwe. Kyakubiri, bwe boogera ku malwaliro omutali ddagala, gwe ddala kituufu bw'ogenda mu malwaliro agakwetoolodde eddagala gyeriri, bakubudaabudamu mbudaabuda gye bateekeddwa okubudaabudamu, enguudo ezikutuusa mu malwaliro ago. Abakyala abamu bazaalirana mu mmotoka, ddala kituufu enguudo nnungi within Kampala and Kampala metropolitan, then n'ebitundu by'eggwanga ebirala? Bwe baba nga babyogerako naawe byefumiitirizeeko ng'omuntu. Bwe kiba nti ebyobulimi akatale weekali, ye gavumenti ebabaakinzeeko abalimi, kakati naawe byefumiitirizeeko. Nga bano tebannabyogera bannabyabufuzi kuba bajja mu ffe, bo nga beegwanyiza ebifo by'obukulembeze ne batusaba obuyinza oba obukulembeze ne tubalonda oluvannyuma lutuguza ideologies zaabwe ze twasinga oggula ne tubawa. Nekitegeeza nti be batusinga okutegeera, naawe olina okusigalawo ng'osengejja ensonga n'omutwe gwo nga gwetengeredde. Kakati mu mbeera zino ez'obuli bw'enguzi ebintu nga bitambula, lwaki ababadde bagezezaako okulabika nti basitula amaloboozi gaabwe? Sawa zino be bali mu kulumiriza okulya enguzi. Kakati gwe sigalaawo nga naawe okyefumiitirizaako, then ofune conclusion ng'omuntu. So olunaku olwaliro bwetyo bwe tugezezaako okulabika nti tutambula ku nsonga ezo, naye nga tubasaba okusubscribinga, okulikinga n'okusharinga content waffe. Kituwa amaanyi, kitwongera embavu okwongera okulabika nti ate tubaweereza. Credible Media yujji gwe mukutu, Ganja Fadi ge mannya. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.